Kati ennaku ziweze 5 bukya Sharon Kemigisha kansala omukyalo w'omuluka gw'Ewandegeya abuzibwawo abatamanya ngamba okuva lwe yabuzibwawo abakulembeze abatuuze n'ab'eŋŋanda bazibala n'okumulabako kyokka n'okutuuka olwaleero tebamukubako kya mu lubaale. Ngaffe abakulembeze twali tetusobola kuwummula buwummuzi, twatandika okutabaala ne tutegeeza abakulu ne tutegeeza abantu ab'enjawulo naye tugenza olaba ennaku zigendedde ddala mu nnaku 5 tetuwulira kanyego konna. Asiikirira abakyala kugombolola tetumulaba kuva lwakutaano essimu ze zaavaako paka kati tetumanyi gy'ali era ffe nga National Unity Platform kino kitutuuse mu nsingo. Tetumanya ani yamubuzaawo naye twadde tusaba gavumenti etuyambe emutuddize. Abatuuze n'abakulembeze mu kitundu kino bakuŋŋaande ku ofiisi ya ssentebe w'ekyalo Kimwanyi okwekubira enduulu omuntu waabwe ayimbulwe oba bw'abeera alina omusango asimbibwe mu mbuga z'amateeka abitebye. Tulajanyira gavumenti wemanyi omwana waffe gyali Sharon bambi bamuleete abaana bali mu mbeera mbi abaana bakaaba mama taliiwo ye mama ye taata. Bano babadde n'ebipande ebibaddeko ekifaananyi kye ssaako n'obubaka obusaba okumuyimbula. Abatuuze mu kitundu kino bagamba nti tebakyafuna buweereza okuva mu KCCA bwe yali abaleetera omuli okwera kasasiro n'ebirala. Abadde annyambako nnyo okukendeeza kasasiro w'ekitundu kino n'obukyafu nga bw'okiraba nga Kisaka yatujjako dust bins okwetulula ekibuga. Josephine Namubiru y'omu ku bakadde mu kitundu kino abatutegeezezza nti Kemigisha abadde abayamba okufuna obujjanjabi nga mu kiseera kino katalabikako ebyabwe bikomye. Ono atuuse n'okwoza ku mmunye ng'alajjanirira ebitongole ebikuuma ddembe okuyimbula omuntu waabwe adde asanga abaana ssaako n'ab'eŋŋanda abalala. Kya nnaku nnyo kansala wange okumukwata ne bamubuzaawo nga segedde kyalaze okuva ku Lwokutaano Lwamukaaga Sande Mande leero Lwakusatu tetuyina we tutatuuse tumunoonyeza tuuze oba ali mu kkomera oba aliwa bamuleete. Abakulembeze ab'enjawulo ne bannabyabufuzi bagamba nti kano kagenderere gavumenti okubatiisatiisa bave ku mulamwa gw'okukyusa eggwanga. Bwe tulaba ebikolebwa ku bannu kituwa ekifaananyi ekimala okumanya nti gavumenti yerina Sharon Kemigisha nga bwebaddenga n'abakyala n'abakyala abalwanirira enkyukakyuka nga bwezinga batwala. Kino nno ffe tukiraba ng'ekikolwa Mayi Museveni ne gavumenti ekyagezaako okukola okunafuya ffe abalwanyirizi b'eddembe. Ebyo bibaddewo naye ngamba bannayuganda tuleme kumanyiira oba nkola ya injustice mu mbeera yonna. Sipiika w'eggombolola y'e Makindye Charles Lwanga agamba abakulembeze ba Kampala bagenda kwekunga bagende ku ministry ekola ku nsonga z'omunda mu ggwanga nga balaga obutali bumativu bwabwe. Tugenda kukolera wamu okuba nga bakutte Honorable Kemigisha kansala mu ggombolola ly'e Kawempe. Okiraba bulungi bulijjo bulungi tubadde tukyogerako ekyokugamba okuwamba kikola kikyamu. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Patrick Onyango agaanye okubaako nekyayogera ku nsonga eno n'ajuliza olunaku olw'enkya ng'amaze okukuŋŋanya amawulire agakwata ku nsonga eno. Richard Mwanje, BBS Terefayina, Gambuuze.